nze sina buzibu na muntu ayagala okolagana nange akolegane nange atayagala abireke nze sikyeguya nsi yenneeguya naye nze sikyafa ku bigambo by'abantu bawe nali obubi teri yannyamba nze sente zange nzikoze ndi muto nina emyaka 26 siri bubi abamu temunnaba na kuvuga mmotoka zammwe zisooka oli eyo ina emyaka 3-4 tonnaba na kufuna mmotoka yeesooka nze gwoliko ndi musajja mugagga nina ebyapa nze sirinze taata wange kufa ate abamusabirira bakitammwe bafe mbogabane ku by'obugagga nze even if my father doesn't leave me with anything I'm well off kuno sikweraga manya banaku mumanyira kati Junior twewanirako byenina bibyo kano badde agala ngambe nti bya nnyoko nze abanaku bayize mu nesonyiwe Junior toyina njogera salamu olulemi ompo olulala bwe nali munaku nayogeranga nti mutu manyira you want us to feel shy omanyi Uganda mwine ekitu kye muzimba but don't talk about your wealth. I will talk about what I have because it's mine. Mino sibi ya nyoko. Mino Subaru jenvuga simu nyo buli makaga guyina. Sabe no Subaru jenvuga simu nyo buli makaga guyina eringa toilet paper. Tambula ku kyalo kyewa mulabe Subaru ST zirimeka. Ojja kubunira. Tegere kyentegeeza. Weno jita iPhone. Ziri ku buli street ya Dubai. Mwagala nnyo abantu nga bali bubi man. Mwagala nnyo okulaba Junior ngazze wano nga bannange mu nnyambe bye mwagala. Twakoma okusabiriza tetulina gwe tujja kufukamirira. Tulina emikono n'amagulu tujja kwekolerera. Era omuntu oyo yenna alowooza nti tujja kujja tufukamire weerimbi. Terukyagala buyambi. Obuyambi mu bwewe. Waliwo ekiseera wootuukanga ensi olina ogigamba ekituufu. Sensi kyoyagala. Nabagamba ffe tetukyawasa bakazi batwagala tuwasa batwongerayo. Oba mukadde oba muto azironga azalina kyakugattako muwase. Ensi ya byafuna. Ne bw'oba onyirira ng'okomayo. Obulungi bw'omusajja waleti. Si masuuti. Ne bw'oyambala essuuti ng'oli munaku teri ajja kuwa kitiibwa. Ebisudaani biri wano bibi bizibu. Baganda bamwe bye basibako emunyonyo. Nosanga omwana omuwala mutanyirira ali ku Kisudaani. Nenga ne wamane bwekye yeruse emirundi 10 tekizawadde kufaanana Maria ki. That's what your sisters are dating. Those so-called good sisters of yours. Ababeera mu machachi. They are dating Sudanese. Because of money. So mbuli chokola ekyo tokyerabira. Fensi yatumanyira. Munagaja kusawa 2. Nakubira siraga Junior. Nkyosezaamu program komawe nkya n'okomawo. Junior nagenze safari. Obwavu kibi. Tukole sente bannange. So kanyende Israeli malirize. Lero Secretary of Defense Secretary of State wa America Blinken jali Israeli. Fact mulesa agenda kwa addressing a press conference. Israeli yatuuka dda mu kibuga Gaza. Ebakubye nno. Abahamas bebakubye. Era wenjogerera. Ekibuga Gaza kyonna yakisazeeko dda. Bahamas gye babadde beekweka. Wenjogerera. Israeli kyonna yakisalako. Israeli yagala kukola ebintu bibiri. Lwaki esazeeko ekibuga Gaza kyonna eyagala balumya njala. Teri mmere oba mafuta gagenda kukiyingira. Remember Israeli yagamba dda abantu badde wansi. Kulafa bode ya Egypt. Bonna bave mu Northern Gaza badde wansi. Esigaze ba Hamas bokawo. Naye weekend parliament ya Israeli ba member ba parliament ba Israeli bakaba amaziga. Bagita Knesset. Ye parliament ya Israeli. Eyalasha bagita batya Duma. Mubimanyi. So Knesset lyerinnya lya parliament. Bakaba amaziga ababaka.
abasirikale ba Israeli 12 battibwa emmotoka gye bali batambuliramu bagikuba bonna ne bafa kyokko okufa kuno kuzibu abasirikale bano nga tebannattibwa basooka kwekubya kifaananyi 10 bino byali bikolebwa jukira Parliament ya Israeli ne wo cabinet gye bakola egoberera olutalo luno balina satellites mu banga America erwana entalo nga president wayo gyali mu Oval Office alaba kino kikujjukizaako ebali batta Osama bin Laden president wa America Barack Hussein Obama Hillary Clinton baliyo nga babiraba abasajja aba America bannange bosi bya masimu nti afande tuli eno tufa America ebeera babuli kimu olwa satellite so n'olwekyo sofa wadde Israeli efiiriddwa ku basirikale naye operation y'okugyawo ba Hamas erabika nti egenda eggwa kati Gaza City yo bayinza obutagiyingira mangu ba Hamas basima 5 ziri wansi mu ttaka kati Israeli wano weeri erina okwegendereza tomala gasalimba roadside grenades bazitega ba Hamas abo bolaba bayina drones eza Iran kamahasi drones eyoyo banji banyonyole nti Iran je yawalasha je kozese Ukraine kamahasi drones eyoyo yesanyawo tedda teringa zineza aba America nti ejane kuba neddayo eri kamahasi yo ye kuba ne bwatuka yo yennyini se suicide drone za tabu chezikola Ukraine nenga za gwanga lya Iran kakati Iran yaziwa aba Hamas ngabwe yaziwa kulasha Ukraine izaba Israeli bayino zegendereza nazo nzibu nnyo waliwo gye bata anti-tank missiles izaba izibulabe bazine rejo bazikubye zikuba tanka nazo za bulabe Israeli nazo ino zogendereza ddala rocket launcher grenades ezo nazo kwika wano phrase olutalo werweyongedde nga Israeli emaze okusalako Gaza City ate Israeli weino okwegendereza ddala so Israeli kyeyagala kubalumya njala teri mafuta teri mmere teri mazzi teri masanyalaze gagenda kuyingira Gaza City eyagala baveeyo gye bali mu mpuku nga bw'ofuuyira emmese esobola okwekweka mu kituli gyayewo ebyokulya ejja kuvaayo waliwo baterrorist bawambako embase ya Bungereza teyakayana yabakuba tiya gas ne bafuluma ebweru so n'olwekyo Secretary of Defense Secretary of State wa America remember UN yayisadde ekiwandiiko amawanga 10 gali 20 mu something galagira dda Israeli ekomye mundu ekomye okulwana UN yalagira dda resolution negamba abantu bafuna obujjanjabi nemmere Israeli erekerawe sizinge fire Israeli yagana Prime Minister wa Israeli yavayo nategeeza ensi nti kino kye kiseera banywanyi ba Israeli mu ddeno abatagala Israeli mu ddeeri ne Israeli tegenda kuba mundu paka amasinga eweddewo. Can you imagine? UN neeyisa resolution Israeli yagigoba nega ebyo UN ebyo byekisiru bye mulimu mwandibadde mu bivaamu teri mundu egenda kusirika wano. Era Prime Minister wa Israeli yawe ebyokulabirako bisatu nagamba America we bagirumba mu Pearl Harbor mu Second World War yateesa ne Japan. Kyali no kibuuzo kinene. America yaba Japan we bagirumba ne bakuba Pearl Harbor yateesa nabo bayabakuba nuclear.
Nabuuza abangereza mu Falkland Wars Argentina bwe yawamba ekibuga kya Bungereza Falkland Bungereza ateesa na Argentina oba lwali lutalo. Yagawa, this is the time every country in this world to decide either you will support Israel or you are against us. Or you are the Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nagamba Israel. Yagamba noga, a ceasefire means Israel has surrendered to Hamas. A ceasefire means Israel has surrendered to terrorism. Yagamba singe mundu esirika. Chiba kitegeza Israel banalukalala bajiwangudde. Nagamba Israel okusirisa mundu kati kitegeza nti Hamas etuwangudde nate kijja kusoboka. Era mpaka nakati. Kyokka abantu abakafo bagenda mu mutwalo mulamba. Omutwalo balikenda kati. Okuva okutobanga musanvu. Hamas we yakola ekitakoleka nerumba mu ggwanga lya Isirairi netta abayisirairi 1,000 ekyali kitabangawo mu byafaayo by'enseno nti eriye eggwanga obe omuntu yenna eyali alumbye Isirairi natta abantu bwe bato ne mu lutalo luli 6 days war nga bakuba abawalabu tekyabaawo. Kati ekyo Israel tenza kikkiriza era teri ggwanga liyinza kikkiriza. Ebyo byonna bikolebwa bali abayezibula leero Nasrallah akulira Hezbollah agenda kwogerako eri ensi era speech ye fenga bali saacha tugirinze. Akulira Hezbollah mu Lebanon Nasrallah jukira komini ye supreme leader wa Iran Nasrallah yakulira Hezbollah leero agenda ku addressing eri ensi for the first time. Gwe mulundi gwo gusoose bukyanga olutalo lutandika nga kamera zonna zimwetoolodde ng'ensi erinze nga Middle East yonna erinze n'ensi okulaba akulira Hezbollah Nasrallah kyagenda okwogera. Remember Nasrallah akulira Hezbollah agenda kwogera nga Jotake ne Iran babadde basisinkanye. Foreign Affairs w'eggwanga lya Iran yabadde mu Turkey nga boogeramu. Jukira Turkey ne Iran tezaagalira ddala Isirairi zo ziri ku side y'aba Palestine. Kati nga Blinken Secretary of State wa America leero ali Isirairi nga ate Nasrallah akulembera Hezbollah agenda kwogerako eri ensi. Ate nga foreign minister wa Iran no watake babadde basisinkanye akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Gobo kitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi otegere politics wa Middle East watuuse kati. Secretary of State wa America abadde ayinza okujja nga ate Nasrallah agenda kwogerako eri eggwanga akulembera Hezbollah. Jukira Yemen yo yayingira dda mu lutalo era yo yaddikira eyalinga dda era misairo zibadde ziva e Yemen ezimu ne zikuba n'ebitundu ebimu mu Isirairi wadde Omumerika ekyamuleetesa amaato ge gali abiri USS Gerald Ford weriri ku Mediterranean Sea lyato lya America n'eriri eddala the Wison linnya eryo linsumbuwa eryato lya America eryokubiri nalyo weeriri. Ampuliriza amaato gano soogera ku buno obwato bwammwe obwekalangala bwe muwugiramu. Wengati America yaleeta amaato oyinza okulooza njogera ku emuvi kalangala eneekwata ebyennyanja erina yingini emu. Njogera ku maato ge bayita strike carriers zenkananga makerero obunene zeetise ennyonyi 400 buli limu zina abasirikale 300 baga America ezze
tezize kukwata byannyanja muleke Victoria mbubannange amaato gazze kwata byannyanja tusuubula lumonde bajjena abagalika amaato gali Amerika ge yasindika tebalima kasooli nga abaawana Muyinza okuloza njogera ku bajjeno baffe wano abalima kasooli abamu bali mu operation gundi kusubula nanasi bali bajjeno bantalo. Yes, USS Eisenhower. Erinnya eryo linsumbuwa webale kulimpa muganda wange. You are very informed. USS Eisenhower lyatu lya America eryokubiri. Agobogala badduka. Baleeta limu lyokka ne litereeza East Africa. ADF toddamu kugiraba waawo. Kati kwaga abiri aga America agatudde mu LDC Bungereza yasindika dda. Era Prime Minister wa Bungereza naye abadde ayogerako n'alagira amagye ga Bungereza gali mu Cyprus gabeere bulindaala. Bungereza ina base mu Cyprus. Bungereza ina base mu Oman. Gonna yalaga British assets are moving to the Mediterranean. Basindika dda Bangereza. Boche bagamba nti we must stabilize the region. Tuyina okuteekawo obukakamu mu region naye nga mazima ga Katonda mugulu gazze kuuma Isirayiri. Bamalinizi ba Bungereza webali. Jukira special force ya America jeri olwedde eri mu kulwana e Gaza n'aba Isirayiri. America yasindika da special force yayo jebali. America olutalo yerwenyigira mbote jebali bali mu kuyambako. Bungereza nayo yasindika dda. N'Omufalansa yasindika dda destroyers. President wa Bufalansa Macron bwe yakyali Isirayiri yagamba nti naffe nato twandikozeewo ko Waluson ekuba ba terrorist tujje tubayambe. Europe eri ku Isirayiri bonna bakyasa n'Abajamani bagenda yodda ne bongera otegeeza ensi ti ffe tuyimiridde na Isirayiri ayagala otandika olutalo alutandike. Ne president wa Bufalansa Macron twali tulooza nti omusajja agenda kujja wamma ayogere ku mirembe two state solution yakyogera lunwe na France will stand with Israel. Era teyakoma ku ekyo yaweereza destroyer 2 weziri wali mu Red Sea zirinza lusitula. Omukyala akulira Italy prime minister wa Italy Meloni omu kubasinga okubeera controversial. Meloni prime minister afuga Italy omukyalo oyo y'omu kubasinga okubeera controversial mu Europe. Yajja n'agamba nti aba Hamas baleme kubuzaabuza nsi. Israeli eyina right okwedefendinga. Remember Italy yegamu ku mawanga agasinga okugula ebyokulwanisa bya Israeli mu Bulaaya. Era tekyatwewunyisa nnyo nti Meloni prime minister wa Italy ye yali yakyogera dda. Naga temutubuzaabuza. Bali be ba terrorist ba Hamas si ba freedom fighter. Bwatyo politics bwali mu lutalo luno. Kakati kamalirize ne situation. Singa Iran, singa Hezbollah. Remember Hezbollah badde kasuka ebikompole ennaku zino. Nga ne Israeli weweereza. Naye Hezbollah ebikompola bye badde kasuka biri limited. Eringa etayagala nnyo kuyingira mu lutalo. Naye ate ina okulaga ba Hamas eti tuli nammwe. Wali okubyeko omuntu emberenge. Hezbollah kyeringa kyekola. Teyagala duyingira eri awo. Naye singa leero akulira Hezbollah Nasrallah amala nagati Hezbollah eyingidde olutalo. Middle East ejja kuba ezeyo mu 1948. The entire Middle East will be at war. If Hezbollah enters the war with Israel, the entire Middle East
will have entered back by historian 1948. Our America ne Israeli bajja kuba tebakyayina mukisa mulala okujjako kuba eggwanga lya Lebanon. Chief of Defense wa Israeli yagamba tujja kuba Lebanon tugizeeyo mu Stone Age period. Bamubuuza Chief of Defense wa Israeli General ne bamugana naye General wa Israeli singa yezibula eyingira olutalo nomugenda kukola ki? Yasooka n'asiriikiriramu. Nanyo omuntu ali serious tamala googera. Wotegera nti omuntu ali serious asooka n'asiriikiriramu n'alowooza ku ky'omugambye. Yagamba munnamawulire wa CNN, we shall take Hezbollah back to the Stone Age period. Ekibuuzo ne kisigala nti Israel erina capacity eyo egiina. Is a nuclear power. Ampuliriza America ly'eggwanga lyokka eryali likozesezza nuclear. Bagikuba Japan mu Second World War, Nagasaki ne Hiroshima. Emperor wa Japan yasalendalinga. Akati gwe bagga nti ensi eyo erina nuclear n'olowooza ze zino labba bandi. Dayo okosome nuclear kye yakola Japan. Nuclear nga bamukubye asitula ng'ovudde mu bino nti ayokya nti atta aleeta endwadde enkambwe eza kansa ne zibeerawo ng'emyaka nga 8 kye bayita radiation effects. Neba bebi abali mu mbuto abatta n'ebitundu ebiriraanyeewo we baakubye nuclear omukogo n'ogusoofa oba ofuna effects endwadde za kansa. Akyusa embeera y'obudde zitonado zino empewo ze mulaba nuclear zisitula olwa impact. Asobola okuzza ensi mu kye bayita nuclear winter. Ensi nedda mu winter yonna n'Afirika yonna. Omusana ne gutaaka kubanga guli omukka gwa nuclear gubika horizon. Nga n'omusana bwe gwaka light tetuuka ku earth ne tudda mu kye bayita nuclear winter. Ensi yonna neekwata omuzira. Ekyo kye bayita nuclear weapon. Nuclear we bamukuba ewantu aba bomu ya nuclear webwatukidde mwe temwokyebwa. You are vaporized. E Japan basanga ebisiikirize by'abantu wali okutteko omuntu n'ofuuka amazzi abali mu radius nuclear wabalukira ate kiwo kwewunsa bo tebajja mubulanga amatondo g'amazzi. You are vaporized mufuuka amazzi ne wasigalawo kisiikirize kyo. Kati radius ezibaluka sinawe nkibanyonnyola neetaaga boodi. Nuclear mute kakati we bagga ati Israel erina nuclear. Zanya mpola genda mpola mpola ebasonyiwa busonyi. Wali olabyeko akaana nga kakumanyira nze nga abantu we bamanyira n'otunya omuntu n'omusonyiwa. Israel esonyiwa busonyi nega abannanga ba Hamas ke tubasonyiwe. N'otunulya bana abahusi mu Yemen nga beekalakaasa n'ogaana bana aba terrorist.
nenga yasazeewo okujja okuleeta amaanyi. Israeli nga yasazeewo okujjayo capacity. Nga olutalo teruli mu mateeka. Duka. Omusajja alina defensive system. Kali mukyatenda Iron Doom. Aina gye bayita Iron Beam. Eyo Iron Doom biwero. Ekuba bu rocket. Eri Iron Beam. Aina aro 1, aro 2, aro 3. Prime Minister wa Israeli mu 2024 yagenda mu America mu Congress nayogera ekitu ekyatisa na America. Yagamba Israeli esobola kuba California. Bino si yabyogera mu 2024. Na tusobola kuba embalama za California with a nuclear. Kati egwali na intercontinental ballistic missiles. Pero mwe. Kati zili submarine ze dolphins zili nuclear armed. Israeli esonyiwa busonyi era Israeli kyobula yoje bakomako UN kyobula ibateekako pressure. Baga bananga obusungu buyitiridde. Kati awo mbu yabakubi. Abarabu balina mukyejo. Kati awo Israeli mbu yabakubi. Kale gwange lina satellites mu banga. Israeli yakola ekyafaayo yatta munna science wa Iran with a satellite gun. Israeli yakuba munna science wa Iran mu kibuga kya Iran ta Iran nga emundu ya satellite. Ekizibu temuli bali sacha. Era wenda baba nabogera ku radio nga babalimba. Gendo osome ku kyebayita Israeli. Is a military Israel gegamu kumanga againa industrial complex. Eyamaanyi nnyo nga dio terisubula mata. Mwamuli wana bana Uganda musubula mboga. Sibanye mwanyi terimba bye mulimu. Lilye gwanga limidde okutunda byakulwanisa. Israeli tasubula bya nyanja. Gwala byeke bya nyanja mbu made in Israel. Bali bakozi babbo mu mundu bikompola ba specialist mwebyo. Intelligence ya Israeli musadi. Gwegenda mu buli gwanga kata yakutaba yindi mukaga. Nebateeka kugwa kalabba lwa kuketera Israeli kala abayindi. Wane kata wan bakutaba yindi. Kata niga babadde baketera Israeli musadi. Musadi erimu n'abana Uganda. Israeli yakwata abana bayo nga bato. Ne batwala mawanga g'Abawarabu. Ne bayiga Oluwarabu n'abamu basheke. Advisor wa President Bashar al-Assad yali mu Yudaya. Ngaye advisor wa President wa Syria Bashar al-Assad. Aba Israeli nga bagala kuba nuclear reactor ya Syria nenga tebamanyi waweri. Advisor wa President Bashar al-Assad yagamba President wa Syria tusimbe emiti mu ddungu.